السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلي الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أتين الله سبحانه وتعالى nanjini mateena amajjuvu agatali mukendeevu nga buli kiteero kyonna Allah kyasiima era kyayagala tumutende nakyo akiina mu bujjuvu bwakyo. Allah subhanahu wa ta'ala buli kiteero kyonna kyeyeeteenda nakyo era kyayagala nzi naawe tumutende nakyo, byonna biina mu bujjuvu bwabyo, tebuliimu naqais, tebuliimu naqsi yonna, warradha'il kabeeremu embeera yonna ekkakkanya Allah tabaraka wa ta'ala. nze naawe tujjudde obukendeevu gwe tulaba Allah subhanahu wa ta'ala we yagamba nti wahuwa yut'im wa la yut'am. yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti yaliisa naye ye talya. ondabye weefaanana naawe? enjala, amanzaani, buli omu kamunguluze, wasanga muzikiti haji n'ekirevu kye ne ssente ezimutenda nazo ku kyalo ng'enjala emutte. Allah subhanahu wa ta'ala talina bukendeevu mukyala wo bw'ayina, talina bukendeevu omwami bw'oyina. abavubuka ffenna buli omu nga bwafaanana n'ebitiibwa bye, si mukendeevu. Allah atuliisa. Allah yagamba nti wa fi ssamaa'i rizqukum wa ma tu'adun, ebyammwe biri eno. Allah subhanahu wa ta'ala bwayogera kuri tuyinza okulwawo ekirala ekitendo Allah tabaraka wa ta'ala kyayina. yagamba nti al-basir, alaba. Allah subhanahu wa ta'ala alaba, ng'okulaba kwe tofunanga entegeera oba tugifunanga entegeera y'ennafu n'ogeraageranya okulaba kwo n'okulaba kwa Allah tabaraka wa ta'ala. okulaba kwe kwabuna buli nsonga yonna. la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, tayina kiyinza mwekweka, tayina kiyinza musimattuka mubiri mu ggulu. yagamba nti wala fis samaa, ebiri mu nsi ne mu ggulu. alimul ghaibi wash-shahada la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu. toyinza mulaba n'amaaso go, naye Allah ffenna yatwetooloola akumanyi. olaba amanyi bw'ofaanana nga weebase neyibawo kyatamanyi. obujulizi, al-ayatu fiha dalil. yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ti wahuwa alladhi yatawaffaakum bil-layli, nze mbeebase ekiro. yakozesa mawutu. bahalu tafasiri bagamba nti al-mawt Allah gyakozesa mu ayu al-mawtu sughra, kwe kufa okutono. wa ya'lam ma jarahtum bin-nahar alimul ghaibi wash-shahada. atwogera Allah subhanahu wa ta'ala okwawukana kwe n'ebitendo bye ebijjuvu. yagamba nti wa ya'lam ma jarahtum bin-nahar, nga manyi bulungi nnyo buli omu bye yakoze emisana. ogenda okwebaka. abavubuka nga manyi mufa abayenze, tugenda okwebaka nga manyi mumwe abaakumpanyiza bannaabwe. ogenda okwebaka omukyala ng'amanyi byonna byokoze bbaawo
nga taliiwo. Omwami Allah tabaraka wa taala ogenda okwebaka ng'amanyi nti walimbye mukyalawo ogenze Juba naye ng'oli Masaka muloogi oyenda akumanyi Allah. Ma yakunu min najwa okulaba kwa Allah funa entegeera eno yagamba Allah tabaraka wa taala nti tewaliwo kafubo konna koobeeramu mu nkola haramu oba okola halaali onyiiza Allah oba omusanyusa. Yagamba tewaliwo kafubo konna kakuukuluke mubeeramu. Yagamba thalathatun illa huwa rabi'uhum okujjako nga waakuna kummwe muli basatu. Oyinza omwekweka n'ogenda mulongi n'ojjamu engoye ku angalayi ng'akulaba ku arushiye mama abaana bamuleseka abavubuka banyinaffe abawala mama bamugambye oli ku ssomero naye ng'oli muloozi n'omusajja n'endagaano mwazikoze nga sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala omuyitirivu w'okuwulira n'okumanya nga yawulidde message ku WhatsApp yagiwulidde era yagirabye. Yagamba nti ya'lam kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah amanyi message eri mu blink of an eye okutemya obutemya eriiso n'otemya ku mama Sumayya olwo nga mugeya. Allah yagamba nti nkimanyi. Wa ma tukhfi as-sudur n'oba totemezza kikumalire. Yagamba nti n'ebyosigaza wano n'oba toyogedde. Omusajja omwana gwe wamugamba nti uwe ddala okakasa uwe. Allah subhanahu wa ta'ala aleeta omuwendo ogw'essatu aseevula entegeera yaffe eve ku muwendo ogw'essatu n'ennya. Yagamba nti wala khamsatun illa huwa sadisuhum. Kambeere nga muli bataano, mukaaga, mwenda, 10 wereeta omuwendo gwonna gw'olowoozaako nga muli muwendo ogwo. Yagamba nti abaawo wa mukaaga kummwe Allah. Oyinza omwekweka n'okumpanya mu miizaani. Baganda baffe abatunda ebipime ebirengwa. Mukyala we omukolera akadaala atunda butungulu obummonde n'amanda naye ng'akalabo bw'akwanga bw'ati byatunda katandikira wakati naye nga bamujja ssente za futaali. Oyo oyinza omwekweka Allah. Allah okumenya entegeera yaffe omuwendo gutugweko gwe tuyinza okulowoozaako. N'agamba nti wala adna min dhalik wala akthar. Kagubeere omuwendo ogusembayo okuba omunene ne oba mu nkuuka. Akumanyi Abdallah ekanzu ogikubye ekikalu. Wala adna min dhalika wala akthara. Kagubeere omuwendo ogusembayo okuba omutono. Oli omu oli ku simu WhatsApp kiro olaba bwonoonefu. Akulaba Allah ku arushiye. Akulaba ku arushiye. Hatta fi salati tarawih mutujja mu tarawih ng'obukyafu bwokka bwe tulina mu simu. Obukyafu tomanyi biri mu simu yo giwe neiba. Mugambe weetaganjule nga bw'oyaga genda mu ggalalo olabe birimu nga ne mukyala we yennyini tamanyi simu yo efaanana ekuyombye okuva ku makya mpaka lwaggulu. Olwakasasira alimu ne Allah subhanahu wa ta'ala olowoozaye ku arushiye akulaba atya. Bifaananyi by'abakyala birala by'otayagala mukyala we alabe. N'omukyala bw'ati bw'afaanana ayina ebyabasomba omusenyu ababooda ebya bawo by'atayagala alabe ne Allah ku arushiye abimanyi. Abange Allah subhanahu wa ta'ala okulaba kwe kwabuna wasi'at kulla shay'in kwabuna buli nsonga yonna. Mwegendereze Allah, mwegendereze naawe mwegendereze. Emyaka gitambudde ejange naawe akulaba. Allah subhanahu wa ta'ala afadde ekinene naawe adda fi umrik akwongedde ekkula ly'obuwangaazi ayagala olongoose. Ramadani akuwadde eno kitaawo tokyamulabako tali mu basiiba ettaka lyamulya gw'olinda ky'okutereeza Ramadani yo. Maama omwamuziika ali mu lukoola luweero. Mwamuziika gy'ali nga ku nnyama ye ku bulungi maama we bwe yali ayira ku kyalo envunyu zaalya dda. Amukolage bw'afaanana n'obulungi baali bamwogerako ku kyalo. Omukyala asiiba bbaawo olusimbula ati ka boodabooda agenza obulezi kusuubula abonaabonera ggwe n'ogamba omukozi nkubirayo kujjaawo nafudde haji tava wano. Naye ng'okulyako mu kisiibo kuno kuli wakati wone n'omukozi ono gwe mulina ewaka. Allah subhanahu wa ta'ala olowooza takulaba. Oyinza omwekweka. Abange Allah subhanahu wa ta'ala tumwegendereze. Ibn Umar radiyallahu anhu dumwasanga omuvubuka omu yali alunda al-ghanam
Abarabu bwaba yogera ku ganam baleeta ebisolo bibiri, either embuzi oba endiga. Asanga omuvubuka amugamba ayagala okulaba omuvubuka ono ayimiridde ate mu kutya Allah ku maali ya mukama we, nga naffe bwe tulowooza ebakozesa bwe tufaanana ku maali y'abakama baffe. Hajja olukwata akadomola bw'ati n'agenda mu uzur nokka mu seefu n'okwatamu, naye nga Allah ku arushi yakulaba. Kullukum raa'i, Allah yagamba nti buli omu mulunzi. Omukozi ogenda kubuuzibwa ku maali ya mukama we. Ibn Umar radiyallahu anhu asanga omusajja omuvubuka amusanga alunda abalunzi bano abalaamu oba bwe tuyita abayana, amusanga alunda ali awalina ebibuzi bya mukama we ebiriga bingi. Namugamba nti wange mbadde njagalayo ensonga emu, mpakako ekiriga kimu. Omuvubuka n'asirika namugaa nti munnange enzindi eno abaana si embuzi zino si zange. Bwemeka abalaala awoza yabuze naye nga yabulidde mu nsawo yo. Sente wasindise wammwe eri ozimba olowooza oli bulungi maaso ga Allah ku kiyama olowooza togenda kusasula. Omuddu ono n'amusimatuka ku kiyama. Baseeka bakwasibbwa ente za udhuhiya ewulira ku lusozi ng'okkiroti ku muzikiti. Abakwasiddwa amaana z'abasiraamu. Abaana ku kiyama tufaanana tya? Baimaamu, ba amir, bajjusi qaadi, ba mufti, buli omu n'ebitiibwa bye eby'edduniya ebikulimbiddwa nabyo. Meka sikaala za mulekwa ze baleese owangaalira abaana bono bafuula bamulekwa. Allah subhanahu wa ta'ala yaraka wa yurakibuka, akulaba ate akulondoola. Ibn Umar agamba omuvubuka ono nti nkolerayo eki, nkusaba mpaayo ekiriga eki kimu. Amugamba nti munnange eno amaana nategeseddwa ntuukiriza. Namugamba nti atofaayo, ayagala kugezesa omuvubuka ono alabe imaani ye efaanana etya. Namugamba nti gwe tofaayo, bw'abeera nga mukama waakubuuzizza ku ndiga mugambe nti akala hadhibu, omusege gwagiridde fakat. Abavubuka bwe tubeera twambula abaana b'abandi be tugenda okwendako, ebirowoozo byaffe bibeera wa? Nze naawe ebirowoozo byaffe biba ku ki? Ne Ibn Umar omusajja era amugamba wa in kuntu, bwe mbeera nga ngenda gamba Malik kabaka ono ngenda mugamba nti akala hadhibu, kituufu ye nsobola omugamba nti omusege gwalidde endiga eno gy'oŋŋamba okuwa oba embuzi. Naye maada aqulu lillah, Allah ye ngenda mugamba ki? Amugamba nti owange Ibn Umar kikye ŋŋamba nkitegedde, naye woba ŋŋamba nti mukama wange mugambe nti omusege endiga gwagiridde, ye Allah subhanahu wa ta'ala mugambe nti mpaayo ni kyemba ŋŋamba Allah. Fe tufaanana tya? Tunuulira omuwala nga maama ali ebo olowooza ku mwala obwafaanana. Ku mulembe gwa Umar ibn Khattab naha yaziiza okwongera amata mu mazzi. Naga teriyo kunywa mata nga bogeddemu ki? Bagana bafa batunda amata gafutaali. Naye nga tampaka eziri muli tezeetaaga kwongera mu mazzi, munywerewo. Ogula ekidomola kiramba, olowooza osuubudde bakuweredde ku layisi n'obundugulamu lita 5, wabatabulidde eddabanywe obulyanza amaanyi egyo ojja futaali n'olya. Nabbi yagamba nti rubba saa'im, ayinza okuba omusiibi layisa lahu min siyamihi illa al-juu' wal-atush, ng'okyogera okufuna mu kusiiba kukulumwa njala na nnyonta. Ofunye eki? Osiibidde ku ki? Futaali ddaala. Baffe nasente ku kyalo gwe mugagga wa muzikiti haramu afaanana bw'atyo gw'oliisa abasiraamu. Totya Allah, mukyala we yasinga okwambala ku kyalo naye nga haramu afaanana bw'atyo. Abaana be basinga okunyirira naye nga bonna bagimukidde ku haramu ku kyalo kw'owangaalira. Abange twerowoozeeko tulongose enkolagana yaffe ne Allah. Umar ibn Khattab aziiza ku mulembe gwe abagamba nti abange teriyo kuddamu kwongera mazzi mu mata. Omwana n'akiwulira. Umar teyasoma ayo ba hadithi. Amir al-mu'minin yawaddeeka laga nti teriyo kwongera amata mu mazzi buli az'amaanyi. N'abawo ne adilla ze yabawa bahalu siyar Allah batugamba. Abateeka mu nkola ne bateeka mu nkola. Kisseemu abaakola jjawulo atambula mu bantu b'ekiro atuuka mu nju emu ng'omukulembeze yenna obuvunaanyizibwa nga bw'onoonywa omukulembeze yenna afaanana bw'ati. Afaayo ku bantu be. Naye nga mukulembeze tamanyi bamulekwa bali bameka ku kyalo bakulembera. Mukulembeze wa Musiraamu
tamanyi bannamwandu bali abatya ku kyalo bakulembera, tamanyi bavubuka batalina mirimu batannawasola kitalina mulimu tebimukwatako. Kasaba kasuka muzikiti wano nawulira nga entamurta awulira eddembe limukola limutta. Ewa Allah anta mas'ul, ogenda kubuuzibwa. Tegeka maada a'adda lis-su'al, kikyogenda okwanukula Allah ng'akubuuza abanga abakulembeze abali muno. Addul amana, muzzeeyo amaana z'abakulembeze bano bemukulembera. Nga n'omusajja muzzayo amaana mu makaago, ofuluma n'ogenda ew'obulenzi n'olya n'obwegera n'ogweri ne bakuwujja n'odda ewaka nga waleseewo 20,000 n'osabirako emmere ng'oli mukamba oli muzibu naye ng'ew'obulenzi olidde gumu kitundu 2. Ani akusinga obulyaza amaanyi? Umar ibn Khattab radiyallahu anhu aba atambula ati atuuka ku nju emu asanga jajja kano kazzukuluke akagamba nti wange amata ago tegajja tumala yongeramukko ku mazzi. Bano bategeera Allah subhanahu wa ta'ala al-basir, alaba, yayitirira okulaba kwe kwabuna buli nsonga yonna wansi ne mu ggulu wama bainahuma wama tahta thara, byonna abimanyi. Ebirabwako n'ebitalabwako byonna abiraba Allah. Naye Umar ibn Khattab ku mulembe gwe asanga jajja akubiriza omwana nti wange yongeramukko ku mazzi mu mata gano tegajja. Namugamba nti ama alimti ya jadd, gwata ategedde jajja. Umar ibn Khattab yaganye yatugayisa tuddamu okwongera amata ne tugongeramu amazzi. Jajja agamba omuwala ono amugamba nti aina Umar, gwe Umar gwongera ku golaba wano Umar wali fuata amazzi eri oyongere mu mata. Teka moment. Omwana bwalukula ekigambo ekyazuukusa jajja ono obwongo bwe bukomewo mu kutya Allah, ategeere nti Allah subhanahu wa ta'ala yurakibuna, atulondoola, atulaba wonna we tuli atulaba. Namugamba nti wange Allah, wange jajja, bw'abanga Umar la yarana tatulaba fa rabbu Umar, mazima ddala Katonda wa Umar atulaba. Muwala waba ayina bye yayagala okukola, yali afunyeko ku ntegeera efaanana bw'etyo, nga ku kyalo olugoye lwasinga okwambala nga luwanvu ng'aveewo luli waggulu alisambi. Era n'omulaga ne mubanno nti mama Khadija simanyi omulabi akuze, naye ng'akunemera ekyalo kyonna okuva emashariki mpaka emagalibi. Era obwongo ono bukulaga nti omwana ogenda kuleka omwana omulongo, muwala we obulungi bw'alina Al-Fatiha mwezi gwa Ramadani asoma kigero ki? Al-Fatiha gy'asoma yeyo. Muzza baana bammwe ku masomero, naye nga balinayo mu ttaamu era yennyini nga bazzeeyo mu wiiki esooka oba ey'okubiri balina gye bayita welcoming party, era ezo ssente ku ssatula baazikuwandiikira ozisasula. Muwala we bagenda mumwendako. Okiwulidde ekyo? Olabye? Gwe mumuuze ebeera mu Rivers Party, simanya welcoming party. Mumuuze gwe tuuze muwala we oyogere naye. N'avayo ng'alinga baba bakaliyoki n'amayiminga n'adda eri omulezi n'amubagula n'amuwuuba. Egyo wamatuka nga muwala we afaanana bw'atyo. N'ojja ewaamiru ku muzikiti nti Sheikh Abdallah nonyeza envubuka eyakwata Qur'ani muwe muwala wange. Muwala we afaanana bw'atyo. Naye wo omugabirako kalina ani ayinza omumutwala ng'ekyalo kyonna kimanyi bw'afaanana. Abangi Allah subhanahu wa ta'ala ffe tumwegendereza kigero ki? Tufaanana tutya ku mateeka ga Allah? Abavubuka, nze naawe abakyalebedde ku mazambi ge tukola, naddala ezzambi ly'obwenzi ku social media, abangerowooza nnyo ku nnabbi wa Allah gwe bayita Yusuf alayhi salatu wassalam, n'obulungi bwa Yusuf bwe yali alina, nga bwe weerowoozaako, nga bwe neerowoozaako, nga bwe twerowozaako. Yusuf alayhi salatu wassalam obulungi bwe yali alina, omukyala yamulera mu kumukuza bali bamuyita Zulaikha, naye ng'obulungi bwa Yusufu bwalina bumusaaliza. Bwe yatuuka mu myaka eno egikuzeekuze, Allah atunyumiza kissa mu surati Yusufu mwennyini, yagamba nti waghallaqat al-abwaab wa qalat hayta lak, omukyala ggalawo enzigi. Bulungi bwa Yusufu weemutta, naye gwe bw'ofaanana bwefaanana kunakuwaza, nga buli akutunulako oba ntunulako anakuwala bunakuwaza. Naye ku buleme bwa Yusuf abakyala baalaba Yusuf ne bagamba nti haadha malakun karim, ono si muntu, eno malika. Bameka b'oyitako mu ttawuli awo ne beewuunya, ng'oyita nabo ne batategeera nti
ne tukyalemedde ku zambi y'obwenzi nga tetulina kye tufaanana mu maaso ga Allah okuggyako abanyoomoofu abawansi abafumbo kwotadde ku bakyala b'abaneiba abafumbo kwotadde ku bakyala b'abaneiba abavubuka Yusufu yali atusinga obulungi wulira ekigambo kyerukula omukyala nga gadde oluggi amuga nti Yusufu kikyotalaba Yusufu ayanukula omukyala amugamba nti ma'aza Allah nonyayo omuvubuka alina ekigambo ekyo nze naawe nonyayo omuvubuka alina ekigambo ekyo nti ma'aza Allah nsaba Allah akuntaasa akunteeke wala gwayogerako najjinda si mukyala wa bulijjo mukakabaka leero abaddu babajja mu loogi ng'ali mu bokisa ne bamukuba empipaka ku poliisi n'ekirevu kye akaru sujud omulaba musajja musaaze addingana omuzikiti naye nga bwatyo bafaanana abange Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera tumwegendereze byonna bye tukola mu Ramadani muno tukole tugenda kulaba emirimu gyaffe yagamba nti summa yunabbi'ukum bima amilu yawma alqiyama ngenda banjulira emirimu gyammwe gye mwakola omwezi ogwa Ramadani guno gutambudde bw'olaba kikyoyongedde oluvannyuma lw'oku oggyeko ebyokulya ebyobwagazi ebyokunywa muamalat okoze eki omwezi guno alladhi unzila fihi alquran ogwasiwamu Qur'ani osomye kigero ki maama wawana yakasoma kigero ki omukyala nga mu byagalo muno bya bawange yagaana okugula sola ku nju naye yasalona temukaabya maziga ebbanga lyamaze mu bufumbo emyaka agenda mwana era ewaabwe bamutenda nti oyo mutuufu Hafsa afumbye tebagenda mu myaka 12 naye nga Qur'ani eriwo mu bufumbo bwammwe n'ebisibo byesibiddewo omusajja tekikaabya maziga omukyala omwami gwe tokaaba maziga maama w'abaana abaana b'omukunkumuddemu naye nga Qur'ani teriiwo mukazi we kennyini owuli akuswaza ng'asoma Qur'ani ani agenda omujja mu buswavu obufaanana bwe butyo asoma Qur'ani gwe kennyini eyobuuza oba riwaaya ki ngeringa eyasse ku ye gy'asomaawo alamuna kiraka lakaswadiraka awazakana ankawuziraka n'omuwalira okwo nga bw'alina imaani ng'ayogeza Allah by'ataayogera Allah yagamba omubaka we nti walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin Muhammad mu bigambo byange oba kukyusaamu n'onjogeza by'ataayogera n'ali kusse amugamba kukyusaamu ekigambo eki mukazi oyo akakyusa yumeka ng'asoma Qur'an naye asoma al-Fatiha wali otuddeko n'omuwuliriza nga bw'otera okutula ne maama w'abaana n'ayogera ebigambo by'owulya nga biwoomereza omutima gwo Qur'ani gy'asoma ebimu ebikwasa omusajja ono omufumba ensonyi nga mukyala wo takulyangako ng'osoma Qur'an olowooza ani yali akuwulidde tuli enju yaffe amayumba g'abasiraamu gafaanana maama tamanyi kusoma Qur'an taata tamanyi abaana tamanyi omukozi tobuuza ennyumba yonna efaanana bw'ekyo Qur'an tewali naye nga Allah bwe yayogera ku bibala amatunda obuso bw'omwezi guno yagamba nti omwezi ogwa Qur'an shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran Allah ng'agijja ku lawhin mahfuz ne bagiteeka mu Baitul Izz mwakasoma ejjuzu mmeka kuba tukusubira mu lunaku lw'osibye okuba nti osudde ejjuzu ennaku ozimanyi n'omuwendo gw'ejjuzu gulowoozeeko ne maama w'abaana ze yakasuula nga ne bba utamanyi bwefaanana naye amanyi ina pango kasayo simanyi ali obuzannyo obubatwalidde obudde n'asaala magaswiri teyasadde magaribi ne aswiri n'agatta Allah naye alaba fawailun lilmusallin ekibonerezo eky'omuliro kiri ku muddu asaala alladina hum salatihim sahun abasaala nga balagajjamu tahiyat tagimanyi ne mbufumba amazeemu emyaka agenda mu 2 mutabani wanoonya essomero lya standard gy'asomera naye nga tamanyi kutoola salaamu yokka tamanyi na dduwa gye basoma ng'ogenda kwebaka tamanyi na dduwa gye basoma ng'ogenda tamanyi na dduwa gye basoma ng'ogenda mu hammam gye basoma ng'ogenda emmanju tagimanyi tuli eshaitaani kyezikoza abana b'abasiraamu amajinni gakubya abaana beemeketa atambula ekiro naggulawo olujja omukwatira ku lwa geeti nga lwe lumulemye shaitaani zamwambala dda
adhikari ba'da salata bimanyi adhikari z'olweggulu ez'okumakya kulwanagana wakati wammwe kuyomba mu bufumbo bwammwe Allah tabaraka wa taala yatugamba ومن أعرض عن ذكري في طه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى درم القرآن يا جماعة الله تبارك وتعالى أمد ينانا بك القرآن تمنك جسما قصورا ولنك باتنا من الدنيا وقصورا سورا abaana mu bagenze Juba bali Bahrain bali China bali simanyawa bakola obutaweera era ekiraga nti Sumaya gyakola akola eri gyakola ng'omukozi akayumba ku kyalo akazimbye era omuteera obukozi n'amaanyi gaataddemu naye nga ali eri emiggo gyokka gye bamukuba gyakoleyo mugaati Sumaya guma beerayo guma kale kolayo emyaka ena gyokka omalirize guma mwana wange guma ku Yasaluna teyaguma wakakata Sumaya yo Yasaluna yagaana oluzakana nakyo muwala mu maaso ga Allah tulaba abazadde abatalinamu nsonyi minna muffe omukazi ayagala kuwasa muwalawo musajja Abdullah asomye eddiini atutta obudde ategere Allah we akuyambye akime muwalawo akuyamba buyambi njagala entebe y'olugalambirizo simanya dayiningi simanya firiji unaatera mutuma bawusingi kaso oliawo ebyo byoyagala naye nga omuwala gwoyogerako afaanana bwatyo gwosibyako omutuutuuli gw'ebintu tamanyi ne baba naabanga avudde muhiiru kikwenyinyaza owulira ng'otidde ddayo obuuze muwalawo bataata mummwe ddayo obuuze mutabaniwo Hussein bwe weerootolera okola otya naye nga buli gyasaala ali ku university era amaliriza diguli nga tamanyi we banaaba abange ddiiro tugenda okutuula okusoma Qur'an nga n'omwezi ogwa Ramadani Qur'an egaani abali mbaabu we bali tugaanye okutuula okusoma buli omu budde uza tolina budde naye nga ettaka lyokka lye wazimbako kwojogera Allah obutamutegeera bya kitaawo yafa kitaawo kyali kumalidde obwongo ne buzuukuka ettaka kwennyini kuwateeka famire era abaana wasikira lya kitaawo ettaka lyamulya dda naye tolina budde kitaawo obudde abwina aliwa mutuyitiye tunyumyemu naye ettaka lyamulya dda maama bwatyo bwafaanana kojjaawo baŋŋanda ba mikwano tukyabalaba bameka bwe twasiba nabo Ramadani eri ewedde ate nga wasallayna ma'ahum nga twasala nabo salatul Eid wallahi aina huwa al'an leero bali luddawa wakwatanga akakubo wakwatanga akapikipiki oba akamotokako n'ovuga n'odda eruweero n'onyumyako n'ettaka ku Eid n'omutwalira abazzukulu ne buli bw'ovuga bw'oti n'ogenda mu kyalo ennyumba olaba nkalu kitaawo takyalimu buli bw'ogenda bw'oti mu nnimiro okutereyokko ku ndagala kufunayokko ku lumondeku malalo ga kitaawo g'otunulako tekikumalira haaji weebuulirire nti gwoddako atutta abalungi Allah abakyala wadde batunulwako ng'owulira buli musajja yennanga yatamanna yeegomba okubeera nga awasa omukyala afaanana bw'atyo nitunuulira mu kabbuli zaabwe banjula ki emu ku bibuuzo bye tugenda okusinkagana mu kabbuli nga tufudde bagenda kubuuza ku imaamu Abdallah muleke tumunyegako imaamu Allah gwayagala oba ebimu ku bibuuzo bye babuuza kitaawe yafa mu kabbuli mwali bw'omulowoozaako oba yakyanukula kuba kitaawe omumanyi ebimu ku bibuuzo bye babuuza mu kabbuli bagenda kubuuza ku imaamu abange bakadde baffe abali muno abakuze abakadde bonna abaali ku kyalo kino bakitani ngoma abakadde bonna abaali ku ngoma gwosigaddeko bonna babaziise bemwavuganga n'ababugaali era ogamba yakuwerekera ku mbagayo naye bw'obala bwotyo obazangalo kuliko Kamadi kuliko Budala so Hussein oba akyaliyo Kamadi tukyamulaba bakuwammanta bonna Allah bali balina emitwe emyere abatutta abali ku kyalo gwoliko ayagala olongoose tannakutta ne
naye tukyalina obwomerevu bw'amazandi ge twakola mu bukadde era ogera okulaba ddingana abdalla temukyakadde egy'emyaka egyo ng'osoma ddiini egy'emyaka nali muzibu jjajjawo oli gw'olaba twalimu obuligati namujja mu ndongo twaliwo obulenzi ebiseera ebyo obulenzi yali y'amaanyi ebyo byanyumya naye nga bali badde akaaba maziga mugambe nti ya rabbi okaddala amafaana eno neesangawo nsonyiwa ya allah obuvubuka bwampangula deere noegenda mu maka g'abasiraamu noonyayo amaka ennyumba eki mayumba g'obusiraamu agali kuno nga temulimu mwana wa haramu era onoonye mu maka g'abasiraamu mutunuye embeera gye tuwangaliramu ne ramadaani ennaku zitambudde naye tuyina wadde ku lulimi lwoko wali oyisiza nti astagfirullah nsonyiwa allah naye ng'avuuka osanga amaziga agatutta okutukulukuto tuggwamu tukabira tiimu za mupiira tukabira politics abe NRM omusanze emmere emulemi okulya batukubya akalu sheekhe wallahi batubbi dippi naye wakabira eri FDC ali wano go forward byonna katembo yafaanana bw'ati alemette mu basiraamu naye nga tweyinza kaawa butamanyi kusoma yasaluna allah ogenda mugamba ki bw'onaabuuzibwa mu kabbuli kitaawo gye baamussa nga gw'ojjako ku kijja kyammwe leero oba enkya emabegako nabadde ntebe ekigungu omuvubuka allah alina omuvubuka gwe yatutte nga alina emyaka 22 yewulidde nga ebbugu mulimu tanawulya asiibye ayagala agenda agwekokko mu mazzi awugemukko bwati katona arifreshinga addeyo asome qur'ani ye olwagudde mu mazzi ati faghalabahu ne gamuwangula n'amira maatat naafa myaka 22 gwinaana 3 5 6 mukyala gwe olinda kyokutula osome yasalula allah akulage kuba Miss Uganda 1993 bwe bafaanana kati n'obulungi bw'olowooza nti bw'olina newe bamukuweerako emmotoka n'ennyumba nga tolina gy'omutwala atambula yeewe saati ne bw'oboggola yinza okugwa eri naye nga bamugamba nti 1993 gwosinga obulungi mu Uganda allah yamukaddiya yagamba nti waminkum man yuraddu ila arizali l-umuri likayla la ya'lama min ba'di ilmin shay'a allah nakaddiya nga tokyalina kyotegeera nga buzzukulu bwo bukusitula ne bukutwala ne bukwanika mu kasana ne bukwanulayo kaliba ne bukuzza munda jajja ayagala kunaaba Hussein kuta gati amagulu munasi kuta mugongo tulinda allah tuse ku mbeera efaanana bwe tukole eddiini abange tufaanana tutya singa banaaba batadde mu kabbuli gw'olaba omuwala wono okwanukula nti Qur'ani ye imaamu we olaba nti ansi ogimanyi nga njogedde ebbanga ly'onaamala nga tokolera ku Qur'ani nga mukyala we takolera ku Qur'ani ebbanga ly'onaamala nga tosoma Qur'ani nga ne mukyala we tasoma Qur'ani ebbanga ly'onaamala nga abaana bo tebamanyi Qur'ani tebakolera ku Qur'ani wallahi summa wallahi togenda kukyanukula buuza abalimu akuli adilla gye tujja omuddu allah muwaffaka okuddamu ansa zo mu kabbuli olina okubeera nga obuwangazi bwo bwonna Qur'an kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ilat Aisha radiyallahu anha babuuza Aisha bamuuza ku mpisa za nabbi n'agamba nti zaali empisa z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti empisa z'omubaka yali Qur'an gwe mukyala w'empisa zeki mutabani w'empisa zeki nga buli gyagenda okukolera mu safaari addana mwana wa haramu bonna basuula wa jjajja n'amutenda amaanyi sula yomulaya sula musajja simwamu nange no bwentu bwe nali tomulaba awo naye mwana oyo maama eno bw'awoomerera naye nga butabuli wangezayo n'abaana bonna ku kyalo talina muwala ali ku kyalo gw'atayendangako bonna yabambula ne bagambye ebbanga nti mutabani wo omwana wange muwaayiriza naye nga bodde eri ne mukyala w'ekiro sula omwana oyo wanna sula bw'omuwaanawaana ewa allah bagenda gasimbagana babiri n'abazadde bano bannanyini baana bayenzeeko kamadiinu tudaal nga bw'okola bye bagenda okukola nga buli omuntu yenna yu'malu tujiza bw'okola bw'osasulwa nga bw'okola bw'osasulwa Ramadhaani zino tugenda okusoma Qur'an omwezi guno Qur'ani mweyakkira Qur'ani gw'olaba wakasoma kigero ki
obuzayo juzu mmeka Al-Fatiha gy'osoma yeyo abange amala yakufika tekikumalira mukyala gwoba omwami awuliriza nabbi yagamba nti la salata omuddu yenna talina swala liman lam yaqra'u bifatihati lkitab omuntu yenna atasoma al-Fatiha mu swala ye toyina swala haji ne bw'onaagenda e Makka n'ofiira ku Kaaba ng'omutwe guli munda nga al-Fatiha gy'osomaafu Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kukkiriza swalayo tagenda kukkiriza swalayo lwaki al-Fatiha gy'osomaafu golaba waliwo enjawulo wakati w'omuntu atasoma al-Fatiha n'omuntu asoma al-Fatiha enfu amir waliwo enjawulo omuntu atasoma al-Fatiha n'omuntu asoma al-Fatiha enfu kiringanga omuntu asiiba n'omuntu kiringanga omuntu atasiiba n'omuntu alya ddaaku n'amala n'alya n'atugamba nti yasiibye tebalina njawulo ate gwe oba mubi nnyo kuba oba ogasseeko okulimbisa Allah mwogeza by'ataayogera mukyala we asoma al-Fatiha efaanana eki eswala ntiina abange ekigambo kinene ekyajja mu hadithi mbaka sallama gyatusomedde Ramadaani olukyanga etandika nabbi Muhammad sallama yagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala hadith al-Qudus yagamba mpanvu tujjemu yagamba nti buli mirimu gyonna gy'okola jjo naye kyenjagaddemu Allah yagamba nti fasawmu li wa ana ajizi bihi yagamba nti okusiiba kwo kwange nze ŋŋenda okukusasula golabawo okusiiba mu kusiibako eswala osale naye nga Qur'ani gy'osoma tewulirwangako kuyakka ku Jibril gye yassa ku mbaka Muhammad nga gy'osoma tewulikikangako funayo omusiraamu nga bw'afaanana yenna ku magalibi mukwate omusowoleyo muteeke mulayi mugende tuteeka tusanze magalibi tajja kudda ku muzikiti ogwo abadan tasobola kudda obulungi bwa mukyalawo buliwa nga nabbi Muhammad sallallahu yagamba nti khairukum abasinga obulungi mummwe man ta'allama al-Qur'ani wa 'allamahu abasinga obulungi mummwe teyagamba nti omukyala asinga obweruku nabbi teyagamba nti omwami asinga ssente gwe mulungi haji waffe tukwagala Allah akwogere naye yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mbaka sallama yagamba nti khairukum abasinga obulungi mummwe ne bw'aba alya kimu ne bw'aba ayambala ekkanzu empaka lw'anaafa ne bw'aba ayambala ekikaaya eki mwalawo ne wabeera nga tebamwogerezanga abasajja wamma nti naye yagamba nti khairukum abasinga obulungi mummwe man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu omuntu yenna ayiga Qur'an agisoma haqqa tilawatihi wa 'allamahu n'agiyigiriza n'abalala mukyala we yakasomesa bameka tolaba nti wamulimba omugamba nti mulungi kale sigenda kuwakanya mulungi okakasa newa Allah mulungi newa Allah mulungi twewuunyisa abavubuka leero entegeera ennaku gye tulina okuwaana abayimbi obulungi bw'omuyimbi buliwa okuwaana abasabi b'emipiira gera omuwagizi wa mmaaniyu teyeetaaga kwogerera otulya kijoozi oti nomanya nti ommaaniyu era abo ne bwereeta amasaati nga gakoleere wansi mu baviivi mu bisambi mugambala ompaka yagamba nti empale y'omusajja tesukka obukongovule n'ogamba ŋŋaani ne mukyalawo n'akwegattako ndabikira wito byambalayo maama abaana mpuliti ne mwetafaka ku zambi erifaanana weerityo ne gwenaale mu ffenna tugamba nti FDC ne bwereeta essaati nga ziri waggulu w'amakundi era ogera okola nga ajambadde atuukirize sunna y'ekibiina ki olina sunna y'omubaka yonna ekulabikako golaba ofaananaani Qur'ani obulungi waffe buliwa nga tetumanyi kugisoma nga yo twegomba bavuzi ba mmotoka abange hayo khairun hada bulungi ki obwo bwe balina obulungi bwabwe buliwa nyambaako otegerereko gwe obulungi bw'omusombi w'omupiira buliwa abange tuli babi weesanga omuddu ne bamukuba mwoli ya Cristiano Ronaldo yayenze ku mukazi nga bali mu ttooyi omuddu n'otaswala n'otafunamu kuswala kwonna kwambala mujoozi nga guliko Cristiano Ronaldo n'erinnya lyennyini olwogero bw'owulira nga ayagala okusesema naye ng'omubaka yakuswaza okufaanana omubaka yakuswaza naye nga ffenna tugamba nti aljannatu lugaya ejjana kye kiruubirwa kya
okakasa gwaba fana na beyogera kaba mujjana nga Qur'ani tulemye okusoma hatta fi hadhihi ash-shahr mu mwezi guno gwennyini ogasibamu Qur'an wakati wa Ramadhani 15 mukaga zonna nga bogattagatta omwendo gwa Ramadhani ze wakati obuwangazi bwo tuwezanga mujjuzu ya Qur'an ninga lina kuza mali uti kuli wano abaddu tutuuse kulebo nga tumanyi singa tufuna ono n'abeera general secretary w'ekibiina kyaffe tuba tumazeewo awo tuyitawo era Allah tusaasire aleeta oyo olabe obulumi bw'olina osaba ne Allah sseku naye nga teweesabiranga kuyiga ya Saruna tulira katemba gwe tulimu mu ddiini eno tulina omuzannyo gwe tulina mu ddiini ya Allah tunuulira obuwagazi bwe tulina leero naish nze naawe tuwagayira mu bulamu nga fi dhiqati al-azim mu bulamu nga bwakanyigo limaadha kasita twasenguka Qur'an Allah atusuubiza mu surati Taha nti waman yenna anasenguka anaava ku Qur'an anaawekana ku Qur'an Allah agenda kukalubiza obulamu byetumya abagagga enkaaba gye bakaaba bagagga ninga tebalina mirembe bagagga obunkeeka bokka bwawangalyako oluuyi akakoona ne bakaba kawundo omutima gumuddamu bigere basi talina bukuumi bwonna talina nkolagana ne Allah yamuteera emaali ye butwa ffe leero tufaanana tya abange twegendereze abakyala teriyo muwendo gwa ssente gugenda tebenkeza makaago teguliyo omwami teriyo muwendo gwa ssente gugenda kutebenkeza makaago gugenda kutebenkeza gwe ne mukyalawo n'abaana bammwe singa bwe kyali bakazi b'abagagga tewaali balabye mu mawulire temunnabalaba nga bamukutte n'owa booda mukazi wa mugagga diini Qur'an abange Qur'an Abubakar okubeera nga baboogerako ba Uthmani ba Ali ba Umar baani bonna basahaba Qur'an inna Allah yarfa' Abubakar sallallahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala asitula bihadhihi alkitab aqwama asula ekitabo kino Qur'an ebibinja by'abantu wa yad'u bihi al-akharin nakakkanya ne Qur'an bw'oba oyagala obunyomofu mu duniya muno gwe Qur'an gikuba amabega bw'oba oyagala kusula fa alayka bitilawati al-Qur'an tunula ekitiibwa Allah kyawadde baganda baffe ba hafiz al-Qur'an habila al-Qur'an mutarawih osanga abasajja bakulu emitwe myeru bonna abagagga abaavu abakopi abasomye PhD bonna hafiz n'abala baganda nti olubuto olunuma bannaye sigenda kusobola kweyongerayo olaba ebamwegayirira munayewaliriza ngaje haji gwoba osaaza haji jangu otusaaza emisinde gyatwala naye nga si musiraamu mupya naye ogenda okulaba akaana akasanga tarawih myaka 15 25 naye nga asaaza bakinaana nga ne bwerabira tewali wayinza mujjukiza naye nga ffenna tetuli basiraamu bapya Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'an aya oba الجزء تواسوك وكسالة بالترويح الله تبارك وتعالى يقام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولا يقرأ كسيبا نالي تجتينو تيجم بدا يقرأ كابلون مزوى القرآن تجتينو تياتينا نشو مصيبي يقامت لعلكم تتقون مصيبي أقول يا بنات الله مفنوبلو من القرآن قبو فاننا هل عندك آية ولا آية نجي بصر الترويح نيتولوان نوجرو ذاكو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله ليت بيتنو يا بكر ذا نقول يا بيتانا مسلما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا قامت مجمد ودوا بكر ذا قو الله ويجرواكو متما جفنو كوبا غانا غفنو كوبا غانا متما osanga omukyala ng'ekimukubisa omutima bawo yamugambe agenda kukwasa mukazi wakubi emmere n'emulema wallahi musajja mbonyebonye naye tuvudde wala tukoze ffenna katuwulira byaŋŋamba naye nga kyaggamba si zambi tulokkaanye naye nti alindamu omwami eno naye awulirize bwe mukkaanya buli omu ku nsonga z'anaabawadde munne oba oli awo oyinza okuba ate ng'oli muzibu wa kukkaanya naye awo buli omupressure muba waggulu omusajja yekka obuukeeke waaba nabo mama sura ya mugabe wallahi sheikh tandeme
tulina okutya kuno kwotyamu omukyalo ono kukutuukiriza ibaada y'omukyalo okumeka okutya okwo kwotya okusinkagana Allah nga tomanyi kusoma Qur'an okakasa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah twewunyisa yagamba nti abaddu bangi bakwatibwa abantu ensonyi naye tebakwatibwa Allah nsonyi dera abaddu aba yenda yeekweka naye takwatibwa ate Allah nsonyi yeekweka abantu bano mulaba naye teyeekweka Allah kukola ki teyinza kwatibwamu nsonyi kanyambala efala yange kamuleke hajjala kende ewammwe olw'ensonyi bwe tuyira mu kusoma ya Saruna osanga omukyala haji n'ekiremu kye haji kituufu Qur'an togimanyi togenda kuloota ndoote mb'ogiige tuula wansi oyimbe ya Saruna lyekkubo lyokka eryokusoma Qur'an wallahi ekkubo lirye kutuula wansi togenda kuloota tunulya Ibn al-Qayyim al-Jawzi emu bigambo beeregera ku mwezi gwa Ramadan n'atuleetera obujulizi n'agamba nti Jibril alayhi salatu wassalam buli mwezi gwa Ramadan yajjanga n'esomesa omubaka nga kyali kisobokera ddala era nga wamadhalika ala Allahi biazizi si kinene mu maaso ga Allah okuloosa omubaka Qur'an eno yonna oba n'agimuteeka mu mutwe yonna atugirawo embeera oba okuyiga ti Qur'an yakutuula wansi kusoma omubaka yatuula ewali Jibril omubaka nga n'omwaka gwennyini oba Ramadani gye yasembayo okusiiba adilla nnyingi zesiiza ggendamo kati zitulaga nti Jibuliru yajja n'asomesa omubaka emirundi eki mu Ramadani Qur'ani bagisoma emirundi ebiri gwe ne mukyala wo mwaka gisoma emeka mukyala wo tamanyi muwendo gwa juzu ziri mu Qur'ani naye amanyi buli linnya lyonna lyayinza okuyita n'omuwa ssente z'ayagala era bw'alikuyita ontegedde kwata n'owoomerera n'okwata mu nsawo naye mubuuza mukyala wo mugambe nti mama Suwaiya Qur'ani erina ejjuzu mmeka munyumye mubabito mubuuliza mu bantu ojja kuswala buuza mukyala wo oba mutabani wali ku university nti Qur'ani erina ssuula mmeka mubuuze mutabani wo asoma civil engineering era olaba ku kyalo kuno kwonna yasinze okusoma naye nga tategeera Allah kyobulaba obutategeera Allah oba embeera efaanana bwetyo baganda baffe bangi basomye Allah najjamu baraka mu kusoma kwabwe fa inna lahum ma'ishatan danka Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah tayokala ku ndagaano ye kasita tuneesamba Qur'an baganda baffe bangi bali mu batunda apale z'abakazi batunda buleega bali mu owino naye nga alina degree ate first class degree teboogera ku zino eza pass first class degree naye nga alimu owino atunda ngatto nga neighbor wa 7 olabe Allah kyalakoze Qur'an kasena semu kaneva mbuwangazi waffe abange endagaano ya Allah haati ne bona bo ina sente mmeka omugagga yenna abali mummwana Allah bayanse sente kubazize ne bona wangalo ng'ofuna obukadde 2 5 7 wallahi Allah jakukalubiriza tonnalaba bagagga nga buli mwezi ku UN entebe afuna obukadde 2 Allah namugira ngo omwana wa ine ekituli ku mutima nga yetaaga obukadde 4 omulabi amakulu ayina okwewula afuna 2 wanaweereza obukadde 4 miskini jahir murakkab tamanyi kusoma Qur'an bwatyo Allah bwatuwangazizza ummeeno abaana bamwe mwatumya Uthman ibn Affan netulooze ku Uthman ibn Affan wali mu taarikh bagamba nti Uthman ibn Affan radiyallahu anhu buli kiro yasomanga Qur'ani n'agimalako buli kiro Uthman ibn Affan yasomanga Qur'ani n'agimalako dee kyewunyisa omulembe guno abaddu bangi abagenda okukola hijja bahaji nga tamanyi al-Fatiha weri mu Qur'an naye nga agenze kukola hijja naye bakakemina Muzdalifa n'amenyeka n'ekiwaji yeetoolodde Safa ne Marwa ne bamujigiriza ku Kaaba naye nga n'esswala ekka gy'asaala butwa omulimu Allah gwagenda okusooka okutunulamu ku Qiyama egenda kubeera sswala nga tannatunulamu hijja bw'era alongooka esswalayo erimu wajibaati empaji mutuyina empaji mu sswala ezimu mu mpaji ezituusa esswalayo al-Fatiha tewaliwo kwawukana kw'abamanyi al-Fatiha ate yennyini eri empeerere nga bweri mu Qur'an
mukazi wo gy'asoma, mutabani wo gy'asoma, gwe haaji gy'osoma, gwe haaji olaba gy'osoma. Abagagga abasuubuzi dira abagagga ne bamugamba nti emaali yo konteyina yo yatuuse nakawa, naye obutakutawaanya nnyo mu kiriyali nga wano haaji weetaaga otuuka essaawa ndowooza ssaawa nga 9 awo, kale 10 awo nga bukya haaji atuuka 7 n'alinda okuva ku ssaawa 7 mpaka ssaawa 11 oba 12. Alinze essaawa 4 alinda kiriyali nga konteyina ye, naye tayinza kutuula walimu kumala eddakiika 3 ayige bbaa'u bweyatulwa taa'u ayini ghayini. Ebyo byonna mukyala wawulira ngerosonge talina kyamanyiiko na kimu, naye asuubira okusinkagana Allah tabaraka wa taala n'obulungi bw'omutenda bw'ayina. Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti wanaawangala bw'ati mu surati Taha aya gye tuliko, yagamba nti wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, agenda bazuukiza abaddu abatamanyi kusoma Qur'ani ku qiyama. Yagamba nti agenda bazuukiza nga bamuzibe nga tebalina maaso. Mukazi wolowooza agenda kuzuukira nga amaaso ge g'omuwaana amalungi gakulabisa n'asiima, wamutumya n'akutumya ne musiimagana. Ezzadde lyammwe lino lyazaala Allah lyabawa libasanyusa buli wobatulirako bwoti okudde ewaka abaana basooka ne bakwaniriza n'owulira asani oli bulungi n'omukeberako mu mutwe naye balowoozeeko ennyumba yo yonna Allah gireetako qiyama nga bonna bamuzibe tebalaba. Kyekifaananyi Allah kyagenda okuleeteramu abaddu abatamanyi kusoma Qur'an. Abange tufaanana tutya ku Qur'an? Tutuusewa mu kusoma Qur'an? Emyaka n'ebbanga n'emyezi bye tusiibye tufaanana tutya ku Qur'an? Emyaka gitambudde, Allah baatutte abatutte, naye okulongoosa kwange naawe tulongoosezza kigero ki? Kikwetagisa ki okutuula osome wali omuwalimu ng'abaana bammwe babeera mu holiday, babasasuza holiday package gye mubajja ku ssomero, naye nga buli holiday package bagamba emitwalo emeka 2. Era ne weekubakuba bw'oti mu nsawo n'onoonya akabokisi n'okamenya, ATM n'ozijjayo, zonna sente eziriyo n'ogula holiday package. Omwana okakase nti omwana holiday package wagimaze, obula akaboogo bw'okola ku holiday package kuyasanula gufaanana gutya? Kuyasanula gufaanana gutya? Kyewunyisa omuzadde afaanana bw'atyo, afunayo n'omusomesa wa coaching anayisa omwana ono amuyise mu holiday package. Bw'aleeta omuwalimu wa Qur'an ayagala muwa 12 sekatala tezikumala, obeera wali naawe leka kugira nnyo bw'otyo. Wali si w'obeera wali ojja kujjanga otovuga wakagaali awo si wano nno mwana wattu, kuba bokkirira bw'oti n'amubalira olugendo, naye n'omusomesa amuwaana so nno tonsedde olidde eri bansaba 5, naye alhamdulillah muyiseemu omwana oyo njagala abeere minisita, naye ng'agenda kutunda micungwa mwewino. Micungwa Allah akulage ku baddiguli abakuba ekijji, naye ng'ali awo wansi bawogana kampala yamenyekana ebiteeke, simanya koosi waaka simanyani. Bw'ataategeera Allah najjamu baraka mu kusoma. Abange barakaati eziri mu Qur'an, tunuli amayumba gammwe bwe gafaanana hajati. Ennyumba yo gy'otenda obulungi nga ku ngoma kuno ennyumba yo yesinga obulungi. Wuliriza ebigambo bino, omubaka musallama yagamba mu hadiisi emu nti mazima ddala shaitan yansir min albayti alladhi yaqrahu fiha surat al-Baqara. Shaitan edduka mu nnyumba esomeddwamu surat al-Baqara. Shaitan teyingira mu nnyumba esomebwamu surat al-Baqara n'obeera bagisomedde mu kasiisira. Shaitan tebeera bw'olina garaji, olina golofa, simanya ebirabiro biri munda, simanya cooking, simanya gaasi biki, firiji byakoze. Naye nga Shaitan erina state house mu nju yo, kuba Baqara temuli. Kwe kulwana kwolaba mu nju yo, Qur'an temuli. Kwe kulwana kw'abaana bo, Qur'an mu nju yo temuli. Byonna abange Qur'an kitabu mubaraka, kitabo kya bbeeyi. Abange omanyi nannyini bigambo ebiri mu Qur'an. Allah yagamba nti Allahu nazzala ahsana alhadith. Kale yo aya tugireke ezo obutajja bulungi kyetwagala. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala yagamba nti watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila. Yagamba nti ebigambo bya Allah byajjula ate wa adila, sidqan byamazima, ate wa adila byenkanya, la mubaddil temukyusaamu, temukolamu ennongoosereza bigambo bya Allah. Abasajja abali wano teweegomba mwana wo kubeera nga alinayo byonna byakwata ebigambo mu bigambo bya Allah, ng'abaana bammwe butabwa literature bubali mu mitwe.
Romeo and Juliet, things fall apart, simanya twist biki, the river between, byonna bibali wano naye nga talinayo yadde ejjuzu muwalawo obulungi bwayira bwotugamba buliwa nga mmaliriza ebigambo byange ebitiibwa ebyannamaddala biri mu Qur'an. Funa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yuqaalu ya'ni li sahibi al-Qur'an, bagenda kugambibwa abaddu abali devoted, abayagala ababbiikira bakwano ba Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala agenda bagamba ku qiyama nti iqra, musome, warqa' nga bwe mwambuka, warattil, soma mpola mpola kimpoze. Akagambo kenjagala nnyo mu hadithi eyo nabbi yagamba nti kama kunta turattil fi dunya, nga bw'obadde osoma mu nsi ogenda kusoma kifo qiyama. Allah agenda kugamba wa sahibi al-Qur'an, musomenga bwe mulinnya amadaala g'omujjana, musomenga bwe mulinnya, musomenga bwe mwambuka, musomenga bwe mwambuka. Mama Sumayya omulabawo ng'ayambuka, golabawo okwambuka kwa mukyalawo, olabawo okwambuka kwa mukazi wo, abaana bakomyewo mu kusoma. Kitaawo kojjaawo senga, bano basenga abakiri kwe muleetanga mufumbiza bawala bammwe. Onoonyawo senga asinga obuseefu, asengeka ensonga, bw'aba atamuta muwalawo amusiibula okugenda mufumba, alina omututwa gwa yirizi gwamusibirira. Munnange hajjala omusajja takuumi, bw'olaba agiraagiramu bw'ati ng'omuliisa bino mazzi ga haizo biki byonna nga munva. Abo basenga aboonooneka abafaanana bwe batyo, bataata muddeeyo munoonye bemuleetanga basenga mu kufumbiza bannyinaffe. Muwalawo okubonaabona kwabonedde mu bufumbo, abonaabona lwasenga ono ow'ekimpatira gwe waleeta omushiriku, abonaabona lwasenga ono gwe waleeta. Kati Allah abagamba nti abange musome, asaimuuna abasiibi, yagamba Allah nti musiibe. Qur'an yabagamba nti mugireke, bitambula bibiri. Adilla mwe tujja obujulizi bw'okusiiba obuli mu Qur'an. Dere omuntu singa akusanga n'akugamba nti osiiba, mpaayo obujulizi mu Qur'an obukulagira okusiiba. Kanti kale nsiiba ate onkyanzanyisa nti nsiibira magani ngenda gwa mwaka tukati mbuzi ndi mummeka. Totubuulira muweero gwe Qur'an yiino Allah teyaggaana gisoma, kuba yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri, Qur'an nagibanguyiriza. Fahal min muddakir, mwebuulirire nayo, abange mwebuuliridde nayo. Allah abuuza abange mwebuuliridde ne Qur'an, abange mwebuuliridde ne Qur'an. Omusiibi Qur'an osome kigero ki? Obudde bw'olina Mukama we yakuwummuza tokyakola nnyo mu Ramadhaani, akulumirirwa. Allah yamukaka akuwa akadde kano ofuneyo akadde. Omukyalo obadde otawaana nnyo eri mu nnaku z'okulya, buli kaseera kufumba kyakya, simanyi kyayi kati baana, simanya kati kyamisana, simanya bikyaggulo. Allah n'akwewulira nga ggwe n'ebbaawo n'enjuye mwenna musiiba. Allah n'akuwa obudde okuva ku subuh wallahi mpaka ku asiri ng'omukyala tannasoma yadde peegi ya Qur'an. Peegi ya Qur'an, peegi ya Qur'an. Obudde obwo bwonna bw'ofunye okuva walidde eddaaku mpaka eno baada al-asiri gy'ofumbira futaali. Mama Sumayya obadde okola ki? Mama Khadija, Mama Hajara, Mama Maryam obadde okola ki? Owange Haja ali wano, abasajja obadde okola ki? Okuwa obudde ku ddaaku awo wonna mpaka ku asiri obadde osoma ki? Kulimira okubaddeko ki? Allah bw'anaagamba mukyala we asome, hadithi gyemaliriza nayo, mukyala we agenda kusoma ki? Gw'olaba mukyala we agenda kusoma ki? Abaana be bagenda kusoma ki? Gwe kennyini ogenda kusoma ki? Ku qiyama abaddu bakuyitako abakwata Bakara, wuyo ajja asoma ayingire mu Imran, azze ayingidde mu Nisa, ageze mu Maida, wuyo sura al-An'am al-Arab, azze asoma asuura juzu ku juzu ng'olero otawala nnaasi maliki nnaasi, ebyo tebiriyo ddayo iraki nnaasi, ebyo bibyo Allah tabisangako mu Qur'an. Abooluganda bakkiriza, abazadde mwagala nnyo abaana bammwe era babaweesezza ebitiibwa ku duniya kuno. Lulunkanira omwana wo n'omufunemu n'ekitiibwa mu maaso ga Allah. Taata Haji Hajjati ali wano, omugagga atali musiraamu asiiba awuliriza. Abange tekikumayo ekigabo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qara'a man hafiza al-Qur'an, riwaya Bukhari, yagamba nti omuntu akata Qur'an
omuntu ono omwana ono n'akola ne kubiri mu Qur'an yawma alqiyama bazadde b'omwana ono bagenda kwambazibwa tajan, bagenda kwambazibwa engule, ng'engule eyo okwakayakana kwayo nabbi yagamba nti ng'eyakayakana n'okusinga enjuba ng'eteereddwa agamu ku mayumba g'edduniya. olowooza ogenda kuba ofaanana otya ng'otudde eri ku ntebe naye ng'akutuuzizza mu ntebe eyo muwalawo Qur'ani gye yali asoma ng'akuwomesa eri waggulu abantu bonna bakusaalirwa olwa Qur'ani muwalawo gye yali asoma wa mutabani wo, Qur'ani Nasiba gye yali asoma muwalawo, Qur'ani muwalawo Zulaikha gye yali asoma, Hajara Fatuma nga bolowooza ku muwalawo n'erinnya lye Qur'ani asoma kigero kine mutabani wo yasoma Qur'ani n'agikolerako. Tuni ebitiibwa Allah byagenda okuteekamu ku kiyama era abaddu tulimbiddwa n'ebitiibwa by'edduniya. Graduation ebeera ku kyalo, muwalawo n'akulaga ng'asomye ennyo n'ajjako gawuli n'agikwambaza era n'owubira abantu oti obbalaga nti omwana n'ajjako ekopera n'agyambaza maama n'anyenya mbwatyo teyatuula wadde nno P7 naye kopera ya graduate yeri ku mutwe naye ng'engoye ezo omwana nga bwazikwambazza mu bulungi bwazo mu kaseera ako toyinza zigenderamu ku mbaga bakwekange ku mukolo ng'ozzira enkofiira ya graduation eno nno mugiraba Sumaya bwe bamutikkira yenkofiira eno gy'olaba nze sigireka haja oba oli awo nga tukulaba mutalawe ng'ojja mutalawuya ng'ozze ne gawuni ya mutabani wo era buli omu akwekanga haji kiki wali omukolo. Bitiibwa bya dduniya bya kaseera ne Allah alina byakusuubiza ebiri mu muwalawo mutabani we ebiri mu ggwe okusoma Qur'an olusitula Allah lwagenda okusitula olutayinaayinwa olwa waggulu. Omuluganda abakkiriza tulunkanire ebitiibwa by'okwakhira bino eby'edduniya si bitiibwa. Dira omugagga enkya mwavu, dira abadde omulamu enkya mulwadde, dira abadde ate ne bansiyo kwetu wetuwangaala edduniya kutawaana kwereere naye tugenda kufuna obulungi oluvannyuma lwayo kasita tunatamassaka ku bintu bibiri, tunanywereza ku bintu bibiri. Omubaka sallama yatugamba nti bino bibiri taraktu fikum amrayn, mbalakedde ensonga zino bbiri omuddu tagenda kubula anaaba